there is a lot of time to do the things that we're supposed to do in 2021, but here we are. All the same, adjusting katono nokola ko byosobola as you happens much later. Yes, happy birthday to you, nice Mbambu Bohaka, aka Mrs. Karudo Bwambale, from your husband Karudo Bwambale, that he loves you so much. That is them. Karudo is our sales executive here, or your mocharawe. Agambia kwagala nyo ajja kwongera ebisanja if you're good to him. Yes, happy birthday to you, mulamu nice. Yes, that's it. Happy birthday to Bernadette Akiki. Greetings coming in from Jaja Kirumba Emasaka. Bernadette, happy birthday to you. Then happy birthday to my dear Nakawes Asma. Wishing you the most fabulous day. Beautiful lady Nangobi Rukaya yakwagaliza ebirungi ebyerere kuruna kuruno olwa 1st September kwe wazaliwa. That's Nakawesi Asma. I also have more greetings here coming in from Fadiga Agamba. Happy birthday to you, baby Aliyah Shemi. Continue to grow in wisdom and love, and know Auntie Hantel and Uncle Fahad love you so much. Also a message from a mother to her son Agamba. Happy birthday to you, my dearest son Matovo Raymond. You're such a darling soul. May God keep blessing you always. More years of achieving your dreams, and the promise to your grandma to build her a mansion. Yes, may God guide you through that. From your mama Betty Saula and your uncle Kasirie Andrew and your Jaja. Happy birthday, 5 years of life, Matovo Raymond. Also from me, your Jaja Farida. Yes, welcome to the show once again, Nze Farida, MWASUZE MUTYA. Yes, I have Sheikh Burhan Kiti olwaleero answers nyo because of his wise words. Waliwo ekintu kyakugamba n'okava kati ate kino akiggyeewa mbango ago. But yes, ebigambo byabicalculatinga bulungi ate nabipassinga on in a very, very diplomatic way. Leero tugenda kuba twogera ku family, just like we do always on Wednesdays. Tutunuulira abantu betuwangaala nabo awaka, the people in our homes, our children, our spouses, our helpers ewaka ku gate mu compound ne munda mu nyumba batiyambako ku mirimu, plus the visitors that come in, and also the neighbors, cause abatusala bewala bebafeera betuwangalako enduulu esooka bwevuga, it's usually them. Era bwe batabayisa bulungi, you don't know what you're talking about and what you're doing. Salamu alaikum Sheikh. Walaikum salam. Tusanyusa okulaba nate. Nange nesimya kugamu okubaako nammwe. Kale sewa. Leero ndoza tutandike na dua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا والحمد لله على كل حال. Kantwala omukisa guno okwebaza bonna batugoberera era batulaba okusinziira mu bifo ebyenjawulo. Mu mbeera y'emu nsaba nzijukize buli wenna tulaba nga olujjukiza luno si byogera kuba ndi mulungi nnyo mu byo, wabula ffenna buli ayitibwa omuntu kyasinga okwetaaga nkolagana nnungi na mutonzi we. Buli lwakusatu puroguramu eno etunuulira maka, wabula nga tetunnatuuka mu maka nsaba okujjukiza nti mu bugagga bwo bwonna oba obuyivu bwo bwonna oba ebitiibwa byo byonna kisigala kijja kufuula wanjawulo
singa oli kulembeza enkolagana yo n'omutonzi wo. Empisa mbeera eyanguyiza omuntu okuwangala n'abantu. Tusobola okukyusa abawaka be tuwangala nabo, ba neighbors n'abagenyi, ne gye tuba tukyadde singa tuba n'ekigendererwa ekyokubakyusa. Wabula gwe agenda okukyusa wetaaga okuba omuteeketeeke. Obwangu mu nsi okusookera ddala si mpisa gy'oyisaamu bw'obeera nabo, wabula obwangu mu nsi okusookera ddala mpisa yo gye weeyisaamu mu maaso g'omutonzi wo. Enkolagana yo n'omutonzi wo eyimiridde etya? Ebintu bina omuntu bw'abifuna mu nsi, ensi aba agimaze. Ekisookera ddala omuntu okuba ow'empisa kyekisooka, ng'empisa ezo ziteekulwamu emiteeko ebiri. Ogusooka empisa wakati wo n'omutonzi wo. Omuteeko ogwokubiri mu mpisa ze mpisa wakati wo n'abantu banno n'ebitonde ebirala ng'ebisolo n'ebinyonyi. Enyama zaawukana bwekyolaba nga empisa ennungi waliwo agamba oyo ali kuki atabitegeera. Empisa ndowooza temuli nnungi na mbi. Ekigambo mpisa kyo nga kyo wekiyimirira kitegeeza nnungi. Kati ekitali mpisa guba muze. Kati tusaana okwebuulirira okusookera ddala twezimbemu empisa wakati waffe n'omutonzi waffe. Obwo buvunaanyizibwa bwa buli muntu. Tukkiriziganye nti ye omutonzi waffe mu kutuyisa obulungi yagenda wala, n'olwagala lwatwagala tetulweyagala era teri mulala lutwagala. Okutuyisa obulungi kweyolekera mu byatukolera n'ekisa kyatuyinako. Bukyanga tukozesa bibye tatwetamwanga kuviira ddala ku oxygen gwe tussawuwe n'ebiyungo bye tuyita ebyaffe kumpi era bibye, nti amaaso, emikono, magulu n'ebirala tubiyita byaffe kuba ffe tubikozesa. Ninga ekyamazima bw'asalawo mu bubumbwa bwabyo ebiyungo byonna bibye. Generally n'omuntu yenna wowe. Y'ensonga lwaki mu butuufu yasaana okusoosowazibwa, kuba bw'ava mu bulamu bwo toliiwo era abakusalawo obutakutonda tewaliyo olukiiko luyinza kutuula lukutonde oba lumunenye. Kyaliko ekiseera nga maama wo takumanyi nga nawe tomumanyi, nga maama Farida tamanyi nti alizaala Farida, nga ne Farida tamanyi nti alizaalibwa. Kati so empisa mu miteeko gyazo ebiri, ogusookera ddala mpisa wakati wo n'omutonzi wo, n'empisa wakati wo ne bantu banno, birowoozeeko bw'oba wakuwangalira mu bulamu obulungi. Ekigambo ekyokubiri ku bintu ebina ng'omuntu bw'aba nabyo obulamu aba bumaze, okwogera amazima. Bangi twagufuula muze ayogera amazima yaliko ekikyamu, ye mujega, ye w'omukyalo, ye wa wansi, fala. Emboozi zaffe abasinga obungi
ne mu kusaagirira saagirira ffe tulimba bulimbi omuntu n'atakwatibwa nsonyi n'alimba n'omwana we omwana n'alimba omuzadde. Kigambo kuba wa mazima kimu kubiwa omuntu emirembe mu nsi. Emirundi mingi bye tulimbye bifundikidde bitukosezza. Kifaananyi kya Farida oba kifaananyi ky'omulimba yenna muba ne kifa ani yakunyumiriza nti gonda nti ebyo biveeko ng'ekifaananyi wakittattana lwa butogera mazima. N'amazima ago ndowooza nago gaveemu emiteeko ebiri. Ogusooka omuntu abeere wa mazima wakati we n'omutonzi we. Mu Busiraamu omusingi gwabwo omukulu kukkiririza mu bwomu bwa mutonzi. Mu kutonda kwe n'okulabirira ali bwomu. Kati abasinga obungi tuli basiraamu mu kufaanana naye ng'ate mu kwawula omutonzi mu kumukkiririzaamu nti ali omu tetubiteekangako birowoozo. Abakubanga twakkiriza nti ekituufu yatutonda omu n'okutulabirira akuliko bwomu, then tetwandikooye nnyo nansi olukoowa lwe tuliko olwaleero nti abasinga obungi twetisse edduniya yonna. Omuntu alabanga yeyeebeezaawo neerabira nti obwongo bwe bulina abufuga nga yabubuulira ki ekyokukola oluvannyuma lw'okumanya n'okuteekateeka ebinaakivaamu. Katubeere bamazima wakati waffe n'omutonzi waffe. Bwe kuba kumukkiririzaamu tomulimba kukakasa bantu nti wakkiriza mu mutonzi ng'ate munda eriyo birala. Bwe tumala okwewala okulimba omutonzi waffe bangi tujja mu mizikiti nga tulina irizi kyokka ate ozze kusaala kyokka ate otaddeko enkofiira n'ekkanzu. Olinga agamba nti byakulema neŋŋendako eno naye n'ebyo eno ebitaakoleka nkomewo wandinziriramu. General oba wamulimba because ekituwa Obusiraamu bwe tuyitira ku saidi yammwe ab'oluzungu bani mmwe mwakitunnyonnyola mutuga nti Islam is the total submission to Allah, to the will of Allah. Toto ya bulamu yonna gisubmitingayo. Kati bwe tuba bakuba Abasiraamu tubeere bamazima nga ddala wasubmitingayo toto eby'abaana eby'obufumbo eby'emirimu ng'obulamu bwo bwonna nga tewamutomulimba kungula ofaanana birala ate nga munda tewasubmitinga nti ne bwasalawo mu ngeri gy'olabanga wabimukwasa kati that's Islam. Tusaana tubeere Basiraamu ab'amazima wakati waffe n'omutonzi waffe nga ddala twasubmitinga toto. Bw'osiriikirira obutaba b'amazima wakati waffe n'omutonzi waffe okumulaga nti kungulu twasiramuka twasubmitinga ate nga munda birala yenna kwetuluma twasubmitinga a certain percentage 50%, 60%, aba 20%. Kati percentage eri gye twasigaza ye tutawaanya ekusuza teweebase ekuwalanya banno kutwaziza sente zitali zizo ekululunkanyisa ettaka lyonna ekyalo kyonna okyagala toyagalako omuntu buli sente olanga zirina kuba zizo emmotoka gundi gyavuga ekuluma tulina kusubmitinga byonna. Omwana bw'alwala ojulako pressure zikuba bukubi so nga eyasubmitinga toto akkiriza nti obulamu bwe bwonna si yabuvuga yabukwasa omutonzi we. So amazima tugatekulemu emiteeko egyo ebiri omuntu abeerenga wa mazima wakati we n'omutonzi we nga buli nnaku ye yonna yakkiriza nti naddukiranga wa mutonzi wange nga sinnannyonnyola kitonde kyonna. Amazima ag'okubiri mazima wakati waffe n'abantu. Kyewuunyisa nti ate gali amazima amakulu era amazito
era gasookerwako abamu twagagayalirira ate ne tufaayo abamu mu mbeera ab'obuvunaanyizibwa beewala nnyo okulimba bantu bannaabwe. Byombi tubyetaaga. Tolimba bantu, tolimba mutonzi wo. Beera mwerufu. Omutonzi omulimba otya akulaba? Kati generally ndowooza butamanya bwaffe nti tebamulimba kati ki kyatamanyi. Beera mwerufu. Ebibbo wansi w'ekitanda omugaso tewali. Balongo kati waliwo abaana abatambula nga balongo ati n'abalongo abali mu kibbo. Kati generally bya buwangwa bye byakuwa abalongo oba mutonzi yabakuwa oba yabajja mu buwangwa nga wa walala gy'oyinza obbajja. Omanyi abantu abamu ekitutawaanya mbadde eno nga nsaba okumala emyaka 3 saanukulu n'entendewalirwa ne wabaawo ankonvensinga ne tugendako eri ekintu nekikola instantly ogenda kunkakasa otya nti omutonzi gyali. Kakati kanyumiro koleese kakulu nnyo okusaba tusabenga era tetukoowanga naye tusaana tumanye nti gwe tusaba atumanye okusinga bwe twemanyi. Byosaba amanyi kye bitegeeza okusinga ggwe. Kati ku kyakumanyi n'okumanya ku biri byosaba tumuleke. Farida mutabani wo Pittu ng'asomera mu kibuga avadde asobola okusaba omugulira akagali agenderengako ku ssomero n'ogaanira ddala nga ssente oziina mu mbeera yakumwagala tokamugulira olwa takisi ne bodaboda n'embeera gyatajja kusobola ye byatalaba n'ebinnya okakubamu n'ogwera ye tajja bitegeera generally gw'olina kumusalirawo ku lw'omukwano gw'omuyinako nga waliwo ekiseera ky'okkiriza nti kati bw'aliba awezezza emyaka nga 13 by then aliba asobola. Kati omutonzi waffe ate atumanyi okusukka ku muzadde by'amanyi omwana nyiikira kumusaba naye ogugwo gwakumusaba ogw'okwanukula si gwaffe. Kati tewessa nnyo ku pressure ogugwo gwakusaba okwanukula kukwe. Ennyanukula ze zirimu emiteeko 3. Ekisooka ayanukula omuntu mu mbeera yennyini gyamusabiddemu n'okisaba n'akikwanga bw'okimusabye. Ekyokubiri ayanukula omuntu n'obutamuwa kiri kyasabye n'abaako byamutaasa. Yasabye emmotoka omutonzi n'amutaasa akabenje akabadde aka wiiki ejja. Kati tajja kugamba nti emmotoka gy'onsabye nkutaasizaamu kino atwanukula naye tajja kujja mu butongole atugambe nti bwe wansaba kiri nayanukulidde mu kkubo lino. Olwanukula olwokusatu atuterekera bye tumusabye ng'alaba wano bijja tugasa ekiseera kitono. Farida osigaza emyaka 2 ove mu nsi katono giri 6 nsiiga kifaananyi kale kasooke gibeere 6 otunula otya Farida ono gwe tulina kati nga yeeyongeddeko emyaka 6 ngakubanga jjajjange nanki omugenzi kati so mulayini eyo mutonzi waffe tumuleke olw'okutumanya kwe ebimu abyesigaliza obimusaba ku nsi ng'ekituufu alaba osigaze wiikisi 3 ove mu nsi togenda biganyulwamu tojja biganyulwamu n'abikuterekera obisangeyo kuba jjojja. Kati so asabidde emyaka 5 n'asabidde emyaka 10 tatendewalirwa naddala ndowooza bw'aba awuliriza ebigambo bino namanya nti omutonzi waffe ekisooka amanyi byesseemanyi anjagala byesseeyagala ate annyanukulira mu mbeera ezisukka ku gye mmanyi kuba abamu olwanukula tumanyi lumu lwakusaba mwami kufuna mwana lwakusaba mwana kufuna mwana. Ekituufu omwana gw'anaakuwa bw'aba agenda kufuukira ekizibu mu nsi. Akuwa waaki kati tajja by'okutuuza kunnyonnyola nti beti omwana gw'osaba
muleke kati akolera mu kirala mu kifo kya kino kyobadde oyayanira totendewalirwa kuba akolera gy'olaga nga ne gy'onoolaga era nabyo ate bitonde yabiinako obuyinza. Wow. Tukyagenda maaso Sheikh Burhan Kiti gwe tulina twogera ku nkolagana yaffe n'abantu be tubeera nabo awaka, but first tubadde tukyasimba musingi agambye ebintu biri bina ebijja okuwa emirembe mu nsi. Twogeddeko bibiri, empisa wakati wo n'omutonzi wo n'abantu b'owangala nabo and amazima, okutambuliranga amazima mu buli kyokola. Tugenda kulaba ekyokusatu n'ekyokuna when we return. Ate tweyongere teweerabira okukosa WhatsApp number yaffe okubaako byogera oba byoteesa mu mulamwa ogwaleero 706 14 19 98 tukomawo. Thank you so much for keeping it. MWASUZE MUTYA. Tukyagenda maaso Sheikh Kiti gwe tulina atubulira the things, the most important things bye weetaaga okutambulira mu nsi muno n'emirembe. Okwebuza emirembe kitutawaanya nnyo ate ebiseera ebisinga ffe tugyebuza. Oli n'atagala n'abeero n'adda eri n'agendako n'emitala w'amayanja naye nga yeebuza mirembe. Ago ge mazima. Mu bimu ku bye tuteekwa okuwa ebirowoozo omuntu asaana manyi nti wano ku nsi tagenda kuba olubeerera. Ate kye ensonga lwaki tetwandyemazeemu. Kati olw'obutabaawo bwe lubeerera aleke kusuubirirawo byonna. Kyekituufu wano tuyitawo buyisi yadde ebiraga okutambula kwaffe abasinga tetubiwa budde na birowoozo naye byeyoleka. Farida kyaliko ekiseera ng'oli mwana awaka kiseera ne kituuka kati ate oli maama. Bw'anaaba omutonzi akyakuwangazza ekiseera kijja obeera ejjajja, then stage ya jjajja terinaayo ndala ng'ogyeko okwogerako nti Farida awangadde ye kati ali myaka emeka nti ali mu 97 era tuba tulindiridde essaawa yonna. Kati wano tetuliwo olubeerera. Buvunaanyizibwa bwo okwebaza obwebaza omutonzi wo okufokasinga ku byakkoledde zaani byatannaba. Obulamu muli olaba ennaku ekuyitiriddeko ebizu bikuyinze obulamu abutwala akuweemu ki? Atwala ekimu ku biyungo by'omubiri akujje mu bupangisa oba atwala ekimu ku biyungo by'omubiri akuwa omwana akumanyi by'otemanyi. Ankendezeko ku ssente ampa omwana oba atwala omwana ampe ku ssente. Temubalira ku peegi emu. Farida ye mwana wo oli w'akagaali. Olw'okwagala akagaali asobola okuterawo byonna nti nze obuliri ne bwobutwala n'ensula wansi bwongulira eggaali ng'osobola omwana omujja ku buliri asobole kusementi omuwa eggaali. Of course not. Kakati so ffe n'omutonzi waffe tetutegeerera ku peegi emu. By'oyaayaanira tomanyi kiri mabega waabyo nga n'omwana oli ayaayaanira akagaali bw'atamanyi kiri mabega w'akagaali kati ng'omuzadde akimanyi gw'ofuwa obutakamuwa ku lw'obulungi bwe. Omutonzi waffe byatannatuwa tannabituwa ku lwa bulungi bwaffe tube bakkakkamu we birikolera amakulu alibituwa ekyamazima bwe biba tebikole makulu atabituwadde asinga. Bantu bangi baali balungi nga tebannagaggawala tubalabyeko nga mulungi nnyo eri maama we, mulungi nnyo eri mukyala we, mulungi nnyo eri ab'eŋŋanda ze, mulungi nnyo eri mikwano gye. Bwe baafuna ssente baatufuukira engo. Kati bwe tuba nga ekinatukumira enkolagana ennungi n'abantu baffe n'omutonzi waffe ze ssente zino entonotono zetulinawo katubeere n'ezo nga tulina ekyebbeeyi ekizisinga ekyenkolagana ennungi n'omutonzi waffe. Oli mukyala musaaze ow'esswala 5 ogwo omutima gukuggyeko nga bye bibadde bizimba enkolagana yo n'omutonzi wo. Ezo esswala 5 ogwo omutima gwe yakuwa oguzisaala agutwala akuwemu amaka emunyonyo
ogawangalire mu bbanga ki ng'ate ogenda kumusinkana. Bw'omusinkana ng'enkolagana yammwe yalimbi bizibu, kati akwagaliza birungi n'atakuwa maka munyonyo yadde gwe gw'oyagala, n'akuwamu ekigasinga ekyenkolagana ennungi naye. Siriikiriranga nsiriikirirenga. Owandiikanga ebizibu byo lisiti yaabyo okuva waggulu, toyinza kuweza bizibu 1, 2, 3, 4. Bw'owandiika lisiti y'ebirungi ekituufu osobola n'okukyusa olupapula n'osabayo n'olulala. Abamu tetubirabye birungi. Butafumiitiriza. Abantu bali mu makomera, abantu bali butabika, abantu bali mu malwaliro, bali ku oxygen, abantu bali mu mbeera gye tutasobola kukunyonnyola gimu. Omanyi nti ebiseera ebisinga ebyo tetubibala, tukitwala nti eyo given, yes, ndi wano ku mulimu. Olwo yennaku etegenda kukya kyekituufu. Buli lw'otolibala birungi mutonzi byakukolera, ebizibu byo tebigenda kukya. Tukikomyewo mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Farida bw'aba maamawo oba mwanawo nga gwe Eva akosa ku pisto ku byotannaleeta, nga byo ebiwedde tayagala kumanya, gwe omufunamu emirembe oba yakufunamu emirembe. Ekituufu kituuka ekiseera n'olaba nga akumazeeko emirembe n'ebyokuleeta nabyo kubirekera eddala lumu kuba tasiima. Bw'oba ggwe ng'omuntu abatakusiima bakkosa, abalemera ennyo ku byotunnabakolera, ekituufu bakkalubiriza obulamu. Omwami we n'atulaba, singa omukyala buli lw'okomawo eka akaveera kakuddeko akateeka eri nakkaabira ebizibu by'obupangisa oba tulivadde muzigo, mbutuufu kale gwe tobiriiko, ekiro kyonna ne tubeera ku ekyo. N'ogumiikiriza n'omunnyonnyola by'osobodde, n'okomawo enkeera n'ebyokomyewo nabyo, nakkaabira ekizibu ky'entebe. Tetulina ntebe, ne tuwangalira mu butebe bufaanana bwe buti, abantu batusekerera ku nnyumba zaanira ffe tulina entebe. N'okomawo enkeera n'akuzza kapeti, n'okomawo olulala n'akuzza kusomera abaana gye basomera, era abaana abaffe be basomera mu masomero. Bino by'oleese byonna nga n'okukomawo kwa waka kwa bbeeyi. Byeyanzizza. So tusooke tusiime. Bino biri wakati waffe n'abantu bannaffe. Mbutuufu omuntu atasiima tawangaalika naye. Ekikkalubiriza obulamu butasiima mutonzi byakukolera. Gwe n'osuubira nti buli kyoyagala agenda kukikola nga bw'oyagala. Si kituufu. Ebintu 4 biwa obudde mu bulamu bw'obifuna obulamu bwanguwa. Twakomye ku kyakubiri kyabadde kyakwogera mazima. Amazima ago twagambye ekisoose kyadde kyampisa zirimu emiteeko ebiri wakati wo n'omutonzi wo, wakati wo n'abantu. N'amazima era embeera y'emu. Beera wa mazima wakati wo n'omutonzi wo, beera wa mazima wakati wo ne b'owangaala nabo. Ekyokusatu, omuntu okwekkusa. Be content. Okwekkusa. Teriyo kirimala nti kati kukusse ku Yidi togenda kuddamu kulya. Kenneebase ennaku 3 eziddako ennyange nakutunula. Olwo bisigadde biwedde. Mu bulamu bwaffenna twali tubaddeko mu mbeera ekakasa nti bwe nfuna omwami n'enfumbirwa nja kuba mmaze. Bwe wafumbirwa byaggwa. Actually ebizibu ebirala byatandika. Oba olya wate ebisinga ne ku 2. Kati twasulanga tetwebase okufumbirwa kwennyini, okufuna omwami kikusa ku pressure gati ne mufuna nze n'enfumbirwa. Programu y'embaga n'eryoka ate basattiza. Eyo neggwa nayo nemala neggwa. Ne mutandika olutalo lw'okunoonya omwana. Kati then tewe pressurizinga. Tewaliwo kimala. Kyaliko ekiseera Farida nga kati nengula emmotoka kawundoze basina kyemmanja. Katonda wattu. Nasooka nengamba nja kuvuga Mark 2 grand. Nenjifuna. Nebiggwa. Ogivugira emyezi 6 ku mwaka, ekituufu nga oli ate kusiibwa. Yadde n'ebirala era bisa. Abaana mwana wange n'amala senior 4 mbutuufu nja kunywa ku tuzzi. Naye nga bamala senior 4
kyenyo kyabamaliriza omwana ne bamutikira tebibabusa nga bamutikidde ne mulyoka mwenyola n'okunoonya omulimu notandika n'omubuuza wasomera ki so okwekkusa tolookalooka byonna bituzaayo ku mpisa wakati waffe n'omutonzi waffe katusooke tuteeketeeka ono anaakyusa banne gwe tuliko bw'anaaba muteeketeeke mu bintu bino bina ajja kusobola okukyusa bawangaala nabo nga ye kennyini mu kitakube ali focused alaba okusukka abalala we balaba. Beera mugezi ebintu bisatu bitukyakuwaddeko matira bwe tuba tulidde katogo katwebaza omutonzi waffe wali atakafunye nga waliyo naafunye basmati oba emmere ennungi ng'ate tajja girya olw'embeera y'obulamu bwalimu. Tumatire tutebenkere tufune contentment tebijja kumala betulabanga abaamala tebaamala. Siri munnabyabufuzi naye ng'omuntu naddala olw'okwongera nze okubaako byensirikira binjiga bw'abanga akulemberedde emyaka 40 naye akyali mwetaavu nze kati mba nyina ate kuwummula kandi nandisuubidde nti kati oyo ye yamatira yakuta buli kimu kyawedde era oba oliawo naye yali amanyi ebiseera byamala mu nsiko nti ketutuuka mu buyinza nga tumaze kakati gwe muli wabanga abadde afuga Uganda oyinza okusanga ayagala kufuga East Africa nga ne Uganda yennyini akyalina byagibaliramu abakyali ku kino amafuta ne gatutuukayo abakyabala amafuta gatambuza aba Afghanistan ne bakonkona olowooza ye yebaka ku tulo funa obumativu tebenkera siima mu embeera yonna omutonzi gyakusaliddewo sala pressure omutwalo gw'ofuna ekikulu si kufuna kakadde wali omutwalo guno omutonzi ogukutera mu mukisa omutwalo guno ne gukubeerera gwa mugaso omuntu asobola okukozesa omutwalo ogwo ogulina blessings ogulina emikisa n'awangalira mu bulamu nga mutebenkevu mukkakkamu mumativu ng'owa miliyoni akeera olukeera ate ono lwatakeera nadda matumbi budde ate ono gaatadda. So mu nsi teri kirimala teri mbeera muntu mwalituuka ne tugaa nti kati yamala nga ne Trump gyali mugagga muzibu yali abaddeko president naye era still si mumativu. So weebulire ne bulire ebintu biri bina weeyazeeyaze bw'oyimiridde mu byo embeera ejja kuba bulungi. Mpisa okuba ow'amazima okumatira ekyokuna kyagala okuŋŋendako okwekkusa n'okumatira byebimu ndowooza tukyali mu layini y'emu eyo oba tunakiddira tujja kiddira bwe kinaaba kize oba nno bwe bunafu bw'omuntu ng'omuntu akitutte Katonda kiti ono yeewaana nnyo nti siina bwe nnyinza kwewaanira kati. So abatulaba nkakasa bulungi nnyo nti tuli waka waffe tweteeketeeke ffe kennyini okusobola okukyusa be tuwangaala nabo. Taata weeteeketeeke nga taata ddala obeere taata mu bigambo byo ddala obeere taata mu bikolwa. Bangi ebikolwa byaffe n'ebigambo byaffe tebigatta na taata. Taata agenda n'ayogera ekigambo mu butuufu nga si kya taata. Taata n'akola ekikolwa ekituufu nga si kya taata. Taata tukusuubira okuba nga gwe mugezi awaka waffe mu byonna otutemera ekkubo gw'otubuulira ki kye tuzzaako gwe gwe tulinze. Kati weeteeketeeke tukulinde olulindo olunaatugasa olweteekateeka olw'okusookera ddala lwakukwatagana na mutonzi waffe. Tuleke kwetika buvunaanyizibwa bonna bana bakakasa nti buli kyonna nze ndiwo. Abaana bano n'omukyala tubakwasaganye ku atuli waggulu wa byonna. Bwe tunaagogola
entegeragana yaffe n'omutonzi waffe ffe nga bataata anti bino bitonde bye era yabituwadde. Farida omutonzi waffe ekituufu yatulabirira. Taata leka kwetikka mugugu gwa bulamu bw'abaana bulamu bwo bwonna kulaga nti gw'osembayo gw'osooka gw'okola otya. Nedda, abaana bagambe nti omutonzi waffenna nze gwayisizaako ne tuba bulungi. Kino kitegeeza nti ne bali balina omutonzi okumuwa omukisa ekifo ekisooka ku lw'obulungi bw'obulamu bwaffe nga taata atukoledde ng'ekyokulabirako ku kuzimba enkolagana wakati waffe n'omutonzi waffe. Bangi taata yeebuuza wafunira mu kulabirira, mu kufaayo, mu kutwala obuvunaanyizibwa eri abantu be. Ekituufu abantu bangi omwoyo gw'obwakatonda, omutima gw'obunnaddiini twabiteekulula ekitali kituufu. Ne tusuubira nti bayimaamu kyeyune be balina okuba bannaddiini, ffe tulina kuba bagobereza. Ekituufu kiri nti bano bafarida bannamawulire ne bannabyabufuzi gye bali, bannabyamizannyo gye bali, bannabyanjigiriza, bannabyabulamu. Kati twawukana mu mpangaala, mu mbeera y'ebyobulamu, mu mbeera y'ebyobutonde. Unifying factor ya ffenna, ekitugatta ffenna erina kuba ddiini. Twegattira ku mutonzi waffe. Abaana ba mukadde maama ne taata abazaala Farida mwegattira ku taata oyo ne maama. Kati ebisigadde twawukane naye woona we tugattira munnabyabufuzi wenna obuvunaanyizibwa okubeera munnaddiini wakati mu kwanguyirwa ebyobufuzi. Bwe twagayalirira enkolagana yaffe n'omutonzi waffe, bannabyabufuzi bangi balowooleza mu masabo okutuuka ku buwanguzi gye byafundikiridde ng'ekituufu mitawana myereere gye walaga okuwa eddagala erina kuyisa mu kalulu ate gye walaga tali yadde ku lukiiko lw'erosi. Ekituufu oba oli awo twandikemeddwa nga ba Joe Biden be basawo abannansi abasookerwako nti yasooka kukola ku bibye ye n'atuuka we yatuuka. Kati naffe twandikemeddwa okumukkiririzamu nti kati nange anoonya obwa MPA Uganda Biden yono bwandagula nampa akadagala kampadde olwakiri kyali nandisuubidde nti ojja kwesanga nga ogenze oyita ku kolansi n'ogenda n'ovaako maramu n'ovaamuko n'ogenda mu obwo obukubo obwo bupanya n'emmotoka neetuuka ne weekoma ne muvaamu ne mutambuza ebigere ogenze kunoonya bwa MP. Kati oba otegeera otya ku musajja atanaaba nakunaaba, atanaaba ali mu bigere mu kayumba ak'essubi aludde n'okulya ku nnyama n'atandikira kukutuma mbuzi. Tukwataganye n'omutonzi waffe ng'ali waggulu waffenna mu department zonna ze tulimu tunaayanguyirwa ebiddako wansi, anti omutonzi yasalawo ani anaaba omukulembeze. Tuyuguumye mu bukkiriza bwaffe mu mutonzi waffe ku ntandikwa y'omwaka guno nga tusuubira nti ku luno ffe tulina obuyinza. Mutonzi n'atulagako nti ekituufu obuyinza si bubawanga, nze nsalawo ani anaaba omukulembeze. Kiseera kikyanaamalako, ani anaddako. Kati tuleke kwetikka migugu gitali gyaffe, tubeere bannaddiini mu mbeera zonna. Taata awaka amaka okutwanguyira nkolagana yaffe na mutonzi waffe, n'abaana baffe n'omukyala nabo bagatta ku mutonzi waffe butereevu. Tunawangalira waka ng'omuntu amanyi nti buli lwenfaayo eri abaana bange ne mukyala wange nina empeerewo mutonzi wange. Buli lwempisa neiba wange obulungi nina empeerewo mutonzi wange. Neiba wange ne bw'anaaba yeetampisiza bulungi tekiina kye kinfiiriza ku mpeera etegekeddwa omutonzi wange. So okweyisa obulungi kya bbeeyi nnyo okutuuka ku ddala ly'okubanga mu nsonga ezigenda okusinga okuyingizisa abantu ejjana gye tuyita ennyumba ey'emirembe, abakatulikiri bayita eggulu. Mu nsonga ezigenda okusinga okuyingizisa abantu ejjana, mpisa. Ekyennaku nti kigambo mpisa tukitwalidde mu kifaananyi kya kubalaata, kya kusaagirira. Afunyemu ku ssente, avuluga buli kiramu,
tukuyita kujooga, ajooga buli kiramu n'atuuka n'okuzingiramu abantu abatajoogwa mu butonde bwaffe ffenna ng'oggyeko omutonzi waffe ali muteeko gugwe. Kigambo muzadde, kigambo muzadde bannange, kigambo muzadde talabwa mu kamwa, tamanyiirwa, bangi bwe tufunye ku ssente, bwe tutuuse mu bifo ebyo bwa honorable, oli alabira ddala nga ye honorable wa nnyina, ekitasoboka. Kigambo mpisa kikulu nnyo okutuuka okuba nga ejjana yandikusuba lwa mpisa, naddala okusookera ddala empisa gy'oyisaamu muzadde wo. Bamwegendereza nnyo nnyo. Omuzadde ono n'abaana baffe, byonna by'oyisaamu muzadde wo tewali buzibu bimuyiseemu nga bw'obimuyisizaamu bwe bali bikuyisa. Mu byafaayo baali Bayisirayiri edda, muvubuka yakaddiwa ne taata we. Taata najja alwala olulwala nga bakiyita kukoka, nemmanju tasobola wakuddaabiriza wakukola kutya. Bambi omuvubuka n'atendewalirwa. Olunaku lumu n'amalirira taata we agenda amusuule mu luzzi, amukooye ekituufu nga ajjanjabi tafa tawona, ng'amussa mu wirubaalo ng'amukulugusa mukkiriza mu luzzi. Musajja mukulu yali ategeera. Omuvubuka bw'atuuka ku luzzi awummuza ku wirubaalo asitula abinulira nga mutabani nga tonnabinula, kino kyennyini kyokola. Mu luzzi mw'ogenda okunjiwa ne jjajjaawo anzaala mwali mwenna muyiwa, kitegeeza kigenda tugoberera. Bwendi bwe yali, bwoli bwe nali, natendewalirwa, nalemererwa, kati njiwaamu tewali buzibu, naye ne jjajjaawo mwali. Kitegeeza naawe ojja kujja. Ekituufu omuvubuka bwe yasiriikirira yavuga muzeeyi n'amuzzaayo eka okwewala nti ekituufu muzeeyi tasobola kunnemerera kuyiwamu, naye gye biryetooloolera nga nange bandeese. Yisa bulungi muzaddewo, bali kuyisa bulungi. Abazadde abakaaba abaana baffe empisa gye batuyisaamu, revisinga ku batooki, gwe abazadde ababo abayisanga otya. Tubeere bampisa naddala mu bantu bonna eri muzaddewo. Toli wa kitalo nnyo wali maamawo. Oluusi wabaawo ebitaatambula bulungi mu kukula kwaffe ne bazadde baffe. Ebyo ndowooza ennamba esinga obungi twabisanga nga maama yalemererwa n'atuleka ewa taata. Mu myaka egyali gikyali maama n'atadda, ne tuyisibwa bubi wakati mu kumujula n'atwerabira. Twamala okukula tuba tuli awo ng'atwetaaze. Kkiriza nti ekisookera ddala ensobi zibaamu, ekyo kyekituufu. Oba oliawo naye teyafumbirwa kubazaala yabalekeyo, nti ekigendererwa kye mu kufumbirwa kwali kubazaala abasuula awo yagende, tekibangako kigendererwa kye. Yeesanga bwesanzi ng'embeera egaanye. Ekituufu nga kkiriza nti nze ng'omu atamanyi we ŋŋenda kutandikira, ng'omu kati ate ŋŋende n'abaana, baana bana, ŋŋende n'omwana, ani anansuza n'omwana. Kyangu kyanze omu okwegayirira ne bansuza. Kambaleke wano ewali taata, ewali ennyumba, baneebaka, walina olusuku bajja kukola. Bwe ndiba ntereddemu ndidda, n'atuuka eyo ne bigaana bugaanyi nga n'omwami gwe yaddamu okufuna tayagala baana. Bw'aba yatuleka ewaffe, ddeka kuteeka ekyo ku mutwe, kwerabira kaseera ak'emyezi 9 maama ke yayitamu nga gwe omuli munda. Tusaba omutonzi ono atusaasira, naye nsiiga ekifaananyi nga olina ekikulungutanira munda omwo, otudde kidde eno kidde eri, ku makya kiro, wiiki, mwezi
emyezi 9 bwe kyetulwa bwe kidde mpulirira ddala nga simanyi ku sayidi yange bwe nyinza kinnyonnyola. N'agumiikiriza ebbanga eryo ne lifundiikirira mu bulumi kumpi bulamu kugenda. Kati nga bw'otamanyi bw'oyinza kinnyonnyola katuwummulemu nzije nkikunyonnyola. All right, katuwummulemu katono, please don't go away. Nkujjukiza nti osobola okwetaba mu mboozi eno ng'okozesa WhatsApp namba yaffe okubaako kyoteesa. Tuli mu kwogera ku nkolagana yaffe n'abantu baffe. Of course tusobola kwewala mutonzi wakati awo. Yes, wetugenza kuwummuliramu yatuwadde ekisooka ebintu 3 ebituyamba to survive mu nsi muno ate mu mirembe. Ebyo ne tubimala ekyokuna tukyakirinze tukijjukire. Yes, era atulaga abantu baffe nga tutuuse mu maka gaffe tubayisa tutya omwana okolagana otya ne bakadde bo. Gwomu alinda emyezi 3 before you remember to call or even text your mama mubuuzaako maama oli otya. Mukazi watwali alina pressure eddagala lyamuggwako ate okukubira neera etofuddeyo kumubuuza maama empeekeza zikyaliwo, you're in trouble. Ekyokuna kubeera mwesigwa. Obwesigwa. Empisa okubeera ow'amazima, okumatira, okwekusa n'okuba omwesigwa. Neroza kumatira, yes. Okwekusa is like you being selfish with you kyeyagaliza kati nekukuse. Okay. Okumatira kyoyina. Mpisa, mazima, kumatira n'obwesigwa. Ensonga ezo nnya zikola obulamu obulungi. Wetunzikidde abadde muzadde. Muzadde mu bantu bonna wa bbeeyi. Anti omukyala owamulaba lw'oli kuzaala n'omwami wamufuna lwakuba nnyina yamuzaala. Abazadde tubayise bulungi. Ngera bwe mpuliriza abazadde bannange tuteeketeeka abaana baffe. Oluteekateeka olukkiriza nti omutonzi ono nga mpangazza abaana bange asobola banfulira ensonga. Abaana baffe obuwangazi bwaffe nabo buwandiika ekitabo, buwandiika ebyafaayo. Empisa gy'oyisaamu abaana bo ewandiika ebyafaayo. Omwana mwalisoma ayanguyirwa okukolagana ne muzadde we, oba omwana mwalisoma enkolagana emukaluubirire. Twogera bino omuvubuka oba omusajja wenna atulaba abaana bo bali luddawa? Kampala kyenakoma okuwulira situkanko waabwe. Abaana bo bali luddawa? Bangi tuli mu kibuga ng'abaana baffe twabaweereza mu kyalo. Omuvubuka oli Kampala, omwana gwa abamu twava mu kyalo ng'ozadde toyagala kumanya. N'omulekera jjajjaawe, n'omulekera nnyina, n'otambula n'ogenda. Bye byafaayo by'owandiise. Omwana mu byafaayo bye talabamu kigambo taata. Ne bakukubira omwana mulwadde temwina mululuuzaawo ng'oli mukambwe muzimu. Kyewuunyisa nnyo. Bwe baba n'ennamba yo bagiina. Abaana abo tuwandiike ebyafaayo byabwe ffe bennyini. Omwana ategeera alikoodinga akaseera nga bamugubye ku ssomero omuzaayo onnyonnyola bbaasa. Omwana ali awo myaka 6-7 asirisa abiraba bigendayo ku mutwe. Taata teyalina bubeezi ssente naye yagezaako. Bangi tuli Kampala abaana baali ne beetu abazaalamu mu kyalo. Kati katandika okukula ahasoli ng'ayite mu bulamu obukalu bw'okukakana ze Kampala ze mu galagi ewa kojjaawe ayitidde awo afunye ssente tuba tuli awo nga taata atuuse. Nga yeegonza bitya? Taata saasira omwana oyo. Ozze wenna oli mwetaavu muzibu, oli mugonvu muzibu, n'abamu ensonyi zitubula, n'aba na mukambwe mulungi. Ensi n'etunenya
Diriisa adduse kitaawe amwekwese ng'ekituufu tojja kutuuza abantu bannyonnyola yadde Diriisa teweekweka bye yakuyisaamu bwali buvunaanyizibwa bwe yabugayaalirira gwe obubwo bukole. Abazadde bangi n'aboogera ku kigambo muzadde abasinga obungi tukomerera nnyo omwana. Toteekwa kwanukula muzadde, toteekwa kukola otya n'ebisigadde, naye ye omuzadde yateekateeka omwana ono okutamubogolera, wateekateeka omwana ono ng'anaafaayo, wafangayo. Bye batwetaaza abaana abo okusookera ddala si ssente. Omwana yakwetaaza kutuulako wano. Kati okutuulako wano kugula mmeka z'otoyina? Omwana siringi 1000 lwa ice cream. Nakwogera na nnyina nti ekituufu siteredde, siwuyimiridde bulungi, naye katulabe omwezi ogujja. Yo omwana oba omumaze. Kuba ye ntegera itamanyi biri byakusoma na biki, ye ntegera ekyali ku ice cream, ekyali ku kantu kolese obugato obusiibwamu, ye ntegera ku ekyali. Yo oba omumaze, maama we katulabe omwezi ogujja, mpola mpola olwo tuzimba ebyafaayo byaffe. Kwe tulinoonyeza omwana ono. Ng'ekituufu bw'asoma ebyafaayo bye tulina we tulabikirako. Tubeere beegendereza. Taata oyinza okuba nga leero oli bulungi, ng'abaana bwe mwakyankalana ne maama waabwe bonna obayita bisiraani. Kirituuka ekiseera ng'ebyali ebisiraani obyetaaga, ogenda kutandikira wa? Zimbawo olwaleero. Embeera eno okuyisa abantu be tubeera nabo bulungi, waliwo abantu tulina emitendera. Tusookedde ku maama waffe oba muzadde waffe, mufumbo munnange yamba ku munno ku bazadde be. Mujjukize. Tuyambagane ku bazadde. Omukyala jjukiza balo, maama ali atya nga tuludde okugendayo, y'omuwuliza ng'era bw'osobola okunnyambira ddala n'onkubirira ku maama wange wakati mu kulaba nga nze maze emyezi 3, gwe maama w'abaana gwe nawasa, kubira ku maama. Kiina kye kitegeeza sinze mukubidde nze mutabani we, ne mukyala wange yamukubidde. Mukyala wange Juma Bomba Kalindwawo muwuliza, naye maama Sumaya atera okunkubira. Kisigala kifunzizza mu bbanga eriri wakati awo nti nange nga mutabani we bwe nakuba myezi 6 nja kuba nnyina we ntandikira. Yembeera yemu sayidi gye twawasa. Bamaama abo, bataata abo be baalira omukyalo ono. Mu mbeera yonna tebeetaaga ssente, kasimu kakubabuuzaako ka ddakiika 3. Mbabuuzizzaako, ndabira nnyo taata bw'anaaba akomyewo. Message eba etuuse. Tuzimbe, tuyambagane sayidi zombi. Omukyala yamba ku mwami ku sayidi y'abazadde be, n'omwami yamba ku mukyala ku sayidi y'abazadde. Bingi wakati abo bikaluba. Bannazaala abamu si bangu, naye si mwangu kituufu. Atukalubiridde ge mazima, naye yazaala bbaawo. Togenda kikyusa. Ne bw'oba oyagala. Muzibu nnyo, mutabangufu nnyo, ye jjajja w'abaana bo. Tetugenda kunoonyayo mulala. Naddala bino bye tukola ku sayidi y'abantu bonna, tuleke kuluubiriranga bantu bano nabo tusasuza oba tusasula bye tubakoze nti mu kumuyisa obulungi kyatteeka naye ayina kumpisa bulungi bwe kyandibadde. Ne bwe kiba kigaanyi, then ate ffe tulinayo omutonzi waffe. Bwe baali tebatuyisiza bulungi bano ku bibiri, omutonzi anaatuterawo abalala ate abatuyisa obulungi. Farida osanga omuntu gw'otolinako kakwate n'agenda akwagala olwagala. N'agenda akwagala olwagala. Lwa Farida n'ajja tikibowa. Kati mulayini eyo nga ajja tikibowa mumanyi. Mulabaganye bukulu omutonzi. Oli bye yandikusaasuddemu ate n'agenda abiyisiza awalala. Toggwa mu maanyi.
tokolera muntu yenna kusiima mu butonde bw'abantu okusiima kwaffe kuzibu bw'onoogererera omutonzi okusiima obulamu ojja kuwangalira mu bulungi kuno ku nsi ate nga n'obulamu obw'oluvannyuma lwa buno bwe tulimu ogenda kwesiima. Twezimbe, tweteeketeeke, tuwangale n'abantu mu mbeera esinga okuba ennungi. Osobola okukyusa embeera y'abantu, si nakuleekanda nabo. Taata tula n'abaana tufune nga yakadde akanyumyako nabo naddala ku byafaayo byaffe ebya famire ebyafaayo mu bulamu bwaffe. Abaana bano tusobola okubazimbamu endaba ey'enjawulo ne tukyusa endaba yaabwe ku ndaba y'abaana basigadde. Farida, abaana baffe bali so lucky, ba mukisa nnyo in that mwe ekirungi musomedde Kampala, ffe twasomera mu byalo. Nange nasookera Kisozi. Wasookera Kisozi? Neera Kisozi ndowooza saagalaga nti kyalo nnyo ekifaanana ffe. Kyo kyali kyalo naye ng'essomero lya kibuga. Kati ffe tetwasomera mu ngatto kumpi primary yonna si mu mbeera ya kututulugunya ng'essomero lyonna tekuli ayina ngatto. It was the order of the day ng'embeera kyetegeeza ayina engatto oyo by the way nga nazigiddemu ekituufu ensonyi zimukwata nazijjamu asobola okutufaanana. Tusomedde mu classes ezitalina madirisa ezitalina nzigi ezitalina sementi tusaaba busa wansi olubaawo malagala twakonakonanga amanda n'amalagala. Abaana bano okubanyumiza ebintu bino kibaleetera okwekkiririza muno okwebaza omutonzi waabwe nti fe olwaliro otwala omwana ku ssomero n'obugula ebintu bye batagulira sportswear, casualwear, sweater. Omwana ayina uniform ey'okusiibamu ez'okusiibamu bbiri ez'okusomeramu bbiri, sportswear, esweater, socks 5. Kale yadde gwe wasomera Kampala essomero lyali ly'e Kampala. By'ogulira abaana nabo bye baggulira. Gwe bwe baguliranga ebingi. Nsinga okugula. Tutuule nabo tugabane nabo obulamu bakkirize nti banjawulo. Bwe banaamanya ani abafudde ab'enjawulo mutonzi waffe banaawangala banjawulo. Olaba abaana bwe tubasigamu omutima ogw'okukkiririza mu mutonzi, bwe tuba bakukyusa mbeera z'abantu tutandikire ku be tuwangala nabo okusookera ddala. Naddala taata tuwasiza abakyala ng'eddiini nnafu. Mu Busiraamu mu bimu ku bigendererwa ebikulu mu bufumbo ddiini, mwami kuyamba ku mukyala mu ddiini na mukyala kuyamba ku mwami mu ddiini. Tuwangalidde awaka nga ffembi tetusaala, ffembi tuli Basiraamu. Ekituufu kiri nti tutuule tubyogereko ffe kennyini tusooke twekyuse. Twolekedde essaawa 7 gye tulaga abaana beekange bwekanzi nga maama asaala tabayise ne bw'aba tasoose bayita. Ekikolwa ekyo kyennyini kibalaga message eba etuuse, era bw'anaamaliza bajja mubuuza nti maama obadde okola ki, olwo afunye entandikwa y'okubannyonnyola. Tusooke tukyuse embeera zaffe naddala wakati waffe n'omutonzi waffe, ebikolwa byaffe nga bisiigira abaana baffe ekifaananyi. Abaana baffe tuleke kuswala banyumiza byafaayo byaffe. Abaana baga nti navuga ku booda yadde bagula kikomera basomera mu bisulo nange tinavuga ku booda. Kinaabawo okuyisa ababooda bali obulungi. Lwaki? Nti taata yatugamba nti naye yavuga ku booda. Kati mulayini olaba mwana bw'omuzimbamu empisa mu bantu ab'enjawulo lwa kunyumyako naye obulamu mmozi oyita nga ne bwe tuli batukyaddeko mu kyalo tulisangayo abali mu mbeera taata gye yatunyumizaako. Kati abaana bano tebagenda kubalaba nga ba wansi nnyo nabavuma butamanyi oba butategeera oba kubafaanaanyiriza balalu. Kuba ekituufu omwana w'ekibuga bw'atuuka kumuwa omukyalo naddala ng'ava mu nnimiro alabira ddala omulalu awedde emirimu. Taata ono nga yagabana n'abaana b'obulamu bwe, abaana balifuna ekifaananyi ekyo ng'omwana asobola okukkiriza nti bafaanana bwe bati taata yatunyumiza nti bambi nabo baakulira mu bulamu obufaanana bwe buti. Ekyo kimu. Ekyokubiri, okugabana kwaffe obulamu bwaffe nabo banaayongera otuwa ekitiibwa. Olaba taata waffe ffe ate bwatubeereddewo akisa n'atatuyisa bulamu bwo mwe baayita. Tunyumye n'abaana baffe, tunyumye ne mukyala waffe,
bwe tugabana obulamu obwo buleeta ebintu bingi, tufuna ekitiibwa mu maaso g'abaana baffe. Ne pressure ndowooza omwana abadde akusaba omulekera emitwalo 10 pocket money, obulamu buli bwe wamunyumiza obwasibanga emimmonde mu kipapula n'omumonde n'ogussa mu nsawo, mu mmonde mwe temwabisibaako. Kwabisiba she Farido kale saasomerako mudde ffe twalinga badde n'ekisulo twakisomerako akaseera tekaali kanene. Kati embeera yaffe ey'emimmonde eyo basomisanga eno bw'ogusuna mpola mpola bw'ogumugunya. Nze nateekanga sukaali mu poketi ankolako bwene mu kibiina. Bwe bulamu bwe tuyise bwe tubusheyaringa n'abaana baffe kyongera ekitiibwa gye tuli, okulaga gy'oyise kiraga omwana ono nti omutonzi jakusiza wawanvu, ate bwe bayise kaweweevu mpola mpola kibazimbamu empisa n'okuwanga buli muntu ekitiibwa. Zigumulaba natembeeyako emyaka gyalinga 6 nenvuga ku booda emyaka gyalinga 4 natunda ku menvu. Olaba akaana kano bwe kasanga omutunzi wa menvu ne katamulaba nga wa wansi akamuwa ekitiibwa kye, nga kajjukira nti ne taata waffe yaliko mubulamu obwo ne maama waffe yaliko maidi. Bangi tetwagala bintu ebyo kutegerekeka, so nga ate ekituufu kiri nti bino buli lwe tubyogera nze navuga ku booda naweerezaako emmere mu hotel. Can you believe that? Kati ndowooza kiina kyekitegeeza eri omuwala akyaweereza emmere nti tojja kufiira mu bulamu obwo. Kisoboka eyali omuweereza mu restaurant kati olwaleero munnamawulire omututumufu, nze yali owa booda, nze gwe bakyazizza. Kiina kyekitegeeza eri owa booda yenna, kiba kiseera omutonzi kyaba ateeseteese mukadde ako nga bwe kiggwako tugenda mu bulamu obulala, tusobola okukyusa obulamu bwaffenna. Gwe kennyini waliwo byetaaga okukyusa wakati wo n'omutonzi wo, obeeko byogabana wakati wo ne famire yo, n'oluvannyuma tutunulire ba neighbors. Twewale nnyo amaloboozi aga waggulu. Abaana bano bategeera yadde obwongo buyinza okulwawo naye bategeera. Gwe nyiikira kumugamba mu lulimi lukkakkamu, Isima weerabidde okwoza ebintu, agenda abyoze nenkyamugambe n'olweggulo ne luli ffenna twayozanga ebintu. Ze sinyina bisobola kwerabira, esepiti yajjanga nekwata nga kituufu tejja kutukula nengiterekera agenda okwoza ebiddako. Twayagalanga kumunyunguza ne mukayanira okumunyunguza munyunguza. Kati abaana obulamu bwe balimu bwe bulamu bwe tuyise, osobola okubaagazisa okukola emirimu, kubannyonnyola nti kituufu si mmwe musoose. Nakutanga esepiti nze nange byantawanyanga, nayagalanga nnyo TV naye mpola mpola mu bibalansinge mala okukola emirimu gy'olaba TV tewali buzibu. Tubazimbemu embeera ebalaga nti si be basoose ate si be basembayo, batiiseemu nti ekituufu bye munkola nammwe bajja bibakola. Muli baana ba buwala, buli lwe muyisa obubi maama wammwe nammwe abaana bammwe bajja bayisa bubi, bwe muyisa obulungi maama wammwe nammwe abaana bammwe bajja banguyira. Tukisobola mu bwaffenna waka, then n'oluvannyuma olwo tugenda kufuuka ekyokulabirako eri be tubeera nabo. Bamaama bangi tutalaga mizigo ku mizigo, wano oyingira buyingizi newagundi oyingira buyingizi n'ekyengulu okutokonkona. Kifaananyi kikyosingidde abaana. Ekituufu kiri nti abantu tukolagane nabo, naye mu bimu ku binaatulaga nti tulina empisa butamala gayingira mu mayumba g'abantu. Ffe twakula jjajja nga avumirira kigambo kulya mu kyalo. Bannange ne bakulaba. Jjajja abaava mu katawuni batwayitangayo ku luguudo nakulengera ng'olya mutima n'okkiriza kanjirya kubanga bagenda nengenda kulya miggo. Kati kanjirire ddala sina kyakukola kulya mu kyalo. Please abaana baffe ekifaananyi ky'empangaalayo lwaki temwagala tulye mu kyalo? Bali banneyiba tubatwala nti baganda baffe kituufu, naye bagamba nti atamanyi bekiinwa bwe bamuyita nti jangu tulye n'ababunabi mu ngalo. Obwongo bwo bukugamba nti eri baakutaddeko bwe babadde bafumba. Obwongo bukugamba nti bwe babadde bawaata baakubaze nti tukulina.
kiraga okwekkusa kye twayogeddeko nti yadde oluusi enjala ekuluma naye omutima gukakasa nti ekaba nteereddeko n'agirya emirundi ebiri kati okwekkusa kuve mu mbeera efaanana bwetyo bingi bye twakuliramu nga byali birina kye bitegeeza mu bulamu bwaffe ife jjajja bwe baafumbanga ebyennyanja oba ennyama baasookanga tusenera mu supu ekifi kisembeyo n'omala kulya mmere yonna neggwawo ne basena ekifi ekyo ndoza kwali kutusigamu mutima gwekkusa sooka okkirize nti engeri gy'oli wawaka mu buli mbeera yonna oyinayo ekifi ekyo lya bino ebisoose n'omutima nga gukuliwamu okiyinayo ng'omugenyi tannajja ngani tannakonko wakati mu kulya naye amanyi abaana ayinza okuba ewaka nga talya naye nga ate kumuliraana ayanguirwa abato ddala nga mumuwa emmere mumuwa buli kimu n'atakirya naye ageza asaleko agende wa neiba olwondowooza olw'enkolagana ennungi ne neiba katwogere naye ng'oluusi obasapootinga namu bw'aba nga omwana wange kaakalubirirwa okulyayo then kanyongere enkolagana nnungi nabanneiba bange naddala omwana wange waayanguyiddwa mbayambeko mu byensobodde nguze muogo wange wa 5 mbayeddeyo eminwe 3 kina kye kitegeeza nti omwana nga ate ku minwe giri 3 n'ekitundu ky'ogumu tasobola kirya tujja tubikwasaganya mpola mpola yadde omwana ono bwajja avaamu tusike obwongo bwe bukomewo eka kireke kubeera kityo mu bulamu bwe bwonna busigadde tusobola okukyusa abantu baffe singa ffe kennyini twekyusa maama olina byeweetaaga okukyusa wakati wo nebbaawo ekiri awo taata olina byeweetaaga okukyusa wakati wo ne mukyalawo muyisa otya bbaawo muyisa otya bangi tuli mu kanyoolagano lutalo wakati w'ababiri buli omu ayagala kusinga ono najja alwala nga balwalidde mu nnyumba emu nga tewali abuuza munne ruumu emu buliri bwe bumu tunawangala bwe tutyo paka ddi kiki ekyo ekiterekerezeka kyageze kwenkanawa kye tutasobola kwogerako ng'ababiri bingi bye twetaaga okukyusa wakati waffe okusookera ddala kuffe kennyini ne wakati waffe nga taata ne maama tulyoke tufune embavu ezinakyusa obulamu bw'abaana bwe tunamalirizaawo tufune embavu ate ezikyusa abatwetoolodde bbaawo ye bbaawo wamufumbirwa sente weeziri zeekuba totabuka ekituufu kiri nti zisobola okukomawo nga bwe zisobola obutadda naye tekigenda kujjawo ye kuba bbaawo twogeremu ku mbeera zaffe mu mbeera esinga okuba ennungi bw'owuliranga waya teziriiko toyogeranga bw'owuliranga toteredde please ate waya ezitaliiko zituma okwogera pressure eyo self-control gugamba nti kankyogere ekigwenze mulimu enkyogera nzikakkana lindako omala okukka lwe tunayogera ebinaatereeza buli lwonoyogerera mu busungu oyonoona si kwogera kwokka n'ebikolwa byonna ebikoleddwa mu kaseera k'obusungu mu butuufu bya buyonoona bwonoonye weetaaga okyusa enneeyisaayo mu kaseera k'okusunguwala taata byozzaako byoyogera muntu ajja nayogera akagambo bwe kati ekituufu nga kigambo kiringa ekizimbe mukyala n'abaako byakoze nga tisaamanya teyamanye wansala kigambo muli boosiriikiri natomera kigambo kimu okyogedde kirina meanings za njawulo eri bw'okigambe kitakula obwongo embeera eyiseewo ate okomyewo mu nnomo wakyogedde dda naye zisobola okwewozaako nti bwe nagambye wansala wategedde ki ng'ogenda kwewoozangako paka ddi bwe nagambye wansala wategedde ki bye walowoozeza siri responsible for that nze nakomye ku wansala natomera atomera engeriko omwana so mulayini eyo kyusa enneeyisaayo mu kaseera k'obusungu bw'owulira toli mwetaavu wa kwejjusa ku binaddirira osirikanga naddala ng'onyiize
mbyogera bino nga uli abali mu lusirika lututte wiiki 3 nkugaye kati bekubako obuuso bwebuti olusirika lututte wiiki 3 naye yatujjidde please nakuwasa kunfuukira kizibu nakufumbirwa kunfuukira kizibu waleeta kizibu awaka waleeta ssanyu tusobola okutuula nga ababiri ne twogera ku nsonga zaffe teri kitasoboka kumalirizibwa twakkiriziganya ku binene Farida omuntu okunnyonnyola munne nti nkwagala gwe bakinnyonnyodde n'akirowoozaako akabanga n'akomerawo eri munne ne bakkiriziganya nti nange bwe nakiwadde obudde mu butuufu nange nkwagala mwali babiri bwe mwakkaanya ne mututuukirira ffe ng'ab'eŋŋanda zammwe omukolo ne guyimirirawo please mutuulenga nakati mutuule mwogere mubuuze nti maama gyaliye naye kiki ekitutawaanya nga twakkiriziganya Farida waliwo ebintu nga binene omuntu okumalirako munne engoye zonna kikolwa kiri waggulu nnyo ekiraga nti ebisigadde binaabanga wansi waakyo tunaabikkiriziganyangako mukadde kano tosobola zimalirako maama wo tosobola zimalirako kitaawo ono ye muntu asooka mu bulamu bwaffe bwe tuba kiri twakkiriziganya nga kisoboka emirundi gye kisobose tutule twogere ku nsonga zaffe tusobolera ddala bulungi okuddamu okukkaanya nga twogera olulimi lumu bwe tukkaanya awaka fe abali ab'omu nnyumba ne tukkaanya ne banneiba nga buli omu akkaanya ne tukkaanya n'abaana ebyalo ne bikkaanya obuzibu ne tubeera mu mirembe bino bye bireese obutabanguko mu maka kagambo ka natomera n'ataawaanyiza ewiiki n'akwata omwezi kukakananga obufumbo buyiise lwaki tosiriikiridde muli nebuuza nti natomera ono bwe nandibadde nze mugambiddwa atuzimba atuyiwa tulina ffe betwevunaanyizibwako nga omusaayi gwawamu twagatta ebintu bingi bitutalinaako nnyo kyetuyinza bikolako then wabaawo ne bana abajja obuze ewaka nga abatuyambako ewaka mulimu abo bo kati balabe nga tukomyewo yes ebiseera ebisinga tubayisa bubi and I'm sure some of you abalinamu amazima munda mu bo bagamba I am guilty for that omukozi wange obutuufu muyisa si bulungi kankyuseemu tukomewo tubaawo ekitundu kyaffe ekisembayo mwetuli katusubire ayina comments oyagala okuweereza ku mulamu ogwaleero wasitaddeyo dda because past this bijja kuba tebya mulundi mulala twogerekoko ku bakozi baffe abawaka then tugeneko mu comments z'abantu Sheikh nga tetunnatuuka ku bakozi baffe abawaka nzikiriza ne bano tubajjukire taata yayawukana ne maama enneeyisa eyaddako yaleeta obuzibu taata yasigaza obusungu ku mukyala oyo olw'omukyala okumweyambulula oba okumuta nti mukyala yakoowa empisa ensibufu ez'omwami ekituufu nakkiriza nti kyaŋŋumiikiriza kimala n'agenda taata asigaza omutima omubi ebbanga ddene n'akyawa maama n'abaana saagala kumanya tombulya talina magezi si bituufu bannange taata kkiriza nti kyali kiseera ekyo kyaggwako tusigale nga tuwuliziganya bulungi ku lw'abaana baffe tusigale nga tuwuliziganya bulungi ku lw'abaana baffe tekyandibadde kituufu maama abaana kumala kukubira bwandibadde buvunaanyizibwabo abaana baffe babonyeebonye ne bawangalira mu bulamu obutalabira ddala ku taata ne bawangalira mu bulamu obutalabira ddala ku maama naddala abakyala bangi bagenda n'abaana baabwe ne babonaabonera eyo ng'ate oluse n'embeera simbi please yali enkolagana yaffe ye yavaamu ebibala by'abaana bano abaana bano kati basasulira ki ku bizibu ebyaffe nga ffe twandibisibye ku mpagi bye wanvuma bye nakuvuma bye nakuba bye wankuba bye wankola bye nakola byaffe babiri
ku lw'obulungi bw'abaana baffe tubibikkeko. Bataata bangi ekituufu obuvunaanyizibwa bwaffe twabusudde naddala ku bamaama abagenda n'abaana baffe. Taata kyekiseera tomanyi baana bali kye baliba. Omutonzi ono munange ayina ebyamagero. Emirundi egimu abaana b'obiibiita batera obutavaamu. Ate munange b'otaalabanga nga nsonga ne mugenda musitukamu omwana najja aba mugezi nnyo n'afunanga zi scholarships okukakkana nga ali Bungereza. Kati laba amawulire bw'ogafuna nti ekituufu mutabani wo gundi yagenze kusamba mupiira ali Bungereza. Oli mu mbeera mbi, wandyegombye akwate ne ku banne bano b'olina awaka nga wabyonoona bukyali. Please, wakyaliwo omukisa ogudda mu bulamu bw'abaana bali. Yadde maama waabwe buli lwakulabako akuvuma, kuba ate oluusi bw'aba maama yakyayiddwa nti taata yakooye obukyafu, empisa envundu ez'amaama ne baawukana, ne maama asigaza omutima era omubi. N'asigala nga n'emboozi zanyumya ku taata w'abaana mu baana nazo tezijjaayo nsa, tezinyuma. Kati abaana ne bawangaala nga mu nsi tebamanyi muntu mubi kwenkana taata waabwe. Maama, byali bizibu byammwe ne taata w'abaana, tobiyingiza mu baana. Sirika, zibiikiriza, zibirira, wandibimize ku lw'abaana bano obufuna taata waabwe mu bulamu bwabwe. Obulamu butaliimu taata bukaluba, ekyo kyekituufu. Emirundi gyonna taata ne bwali bamwavu n'ofumbira omwami alina ssente, omwami otagenda kuzaala baana abo. Ate oba ne bwali bakolera byonna era alisigala si yabazaala. Tuzimbewo olutindo wakati waffe ng'abazadde abaayawukana ku lw'obulungi bw'abaana baffe. Buli lw'omuvuma omusajja si kyekimu kuggisaamu ssente. Tetwasinkana ku poliisi. Poliisi yakulabira omwami oyo oba poliisi yakulabira omukyalo oyo. Tutuule tuleke kwogera ku byaliwo wakati waffe, twogere ku by'abaana. Bamaama abamu balemesa bataata bababuzaawo okutandikira. Buli kantu ne kajjira mu muwendo gwa ssente omuyitirivu. Ak'omutwalo kaba keetaano, akeetaano giba 15, fees za $3 abasasula 7. Kati ekituufu ono abadde okuwaayo 3 kati ekitegeeza 3 mba sina kyenkoze. N'okwata $2 n'ogibawa nakubuuza nti kati buno bukola ki? Nzo neewuunyisa omaze ebbanga kingirigana zino zise ddala kale wamma osobola. N'akulaga nti olwo bo bali abaana b'olina bw'olabanga abaana be batwala buli kimu. Nedda, tusiime omutwalo bw'aba gwaleese. Mu lulimi lulungi tusobola omukwata obulungi olulala ne gisobola okukola $2. Tumusabira nako. Kama amugondeze mu byakola. Amutugonde n'omutima gwennyini agugonze, kuba waliwo tukakasa nti kale ssente aziina naye tukwatye $3. Tusabe omutonzi amutugondeze omutima abaana bano abayise ng'abaana be. Abaana bano balabe ku taata waabwe. Ekituufu maama aliyo si yabazaala, babeere ennaku 2 balabe ku baganda baabwe bali basuleko ne taata waabwe. Tuzimbe taata n'abaana baabwe, tuzimbe omutima ogwo. Taata yogera ne maama w'abaana awakongera nti kyekituufu kiri nti wansanga nazaala ku baana, ate bano bozadde baganda baabali. Bamaama bangi abali awakaganize saagala mwana wano gwe sizaala, saagala kumumanyiira. Naye ng'ate akimanyi bba yali azadde. Yadde naye akimanyi nti teyafumbirwa lufumbiro lwasembayo. Tomanyi binaabaawo nkya ng'oli bwe yaleka ababe naawe oyinza okukera ku makya ng'obalese oba ng'ogenze nabo. Bwe tuneeyisanga gwe bwe weeyisiza tunaakomawo. Abaana baffe kubafe abayawukana tuzimbe enkolagana ng'abazadde ku lw'obulungi bwabwe. Abakozi be tukozesa awaka bambi nabo bantu ngaffe. Tebaakera ku makya ne bazaalwa nga bo bamaama baabwe okuva nabo mu malwaliro bamanyirawo nti nzadde maid nga nazaliddwa kimanyi nti maid. Nga ffenera bwe tutamanya nti muzeeyi wange nti azadde nze olwaleero,
saamanya naye teyamanya nabo tebamanya bambi nti bali baba maid. N'okwongereza ku ekyo maid ono gwe wamunoonya Farida gwe kuba essimu mu kyalo bamukunoonyeza n'osindika ne transport n'alwawo gwe kenyini obasa ku pressure nga simulaba bintu byange kati gyali emigaso gye gyamukunoonyesesa. Bw'aba yeerwanyeeko ku migaso egyo n'akuwaako 7 tumukwate bulungi eno 7 tugivaluwinge tugisiime tumukwate bulungi tunaaweza 8 n'7 yennyini aba akoze. Gwe baani bowangaala nabo nga bakufunamu birungi byerere 100 ku 100 ku mirimu gy'okolera mu kifaananyi kya maid gwe bakufunamu 100 ku 100 ku mulimu gy'okolera bakuyise nga bw'oyisa maid anti nawe bakusasula nga bw'osasula maid n'olaba ng'olina mutulugunya namukozesa buli kuba omusasula emitwalo gyo 15 tegiwera tebawana 7 kati mitwalo 7 bw'ogibala buli nga ye ali eno ku mulimu bamuwa akakadde ayagala kamu kitundu bubiri buli lunaku zisere mmeka mitwalo 7 siringi 10,200 naye nga yakedde ku 11 naba kuba kero 10 nava mu ddiro wasula basobole nazingako obuliri. Tunulira ekifaananyi ky'omwana muwala oyo gwewangaliza mu bulamu obufaanana bwe butyo. Naliko ku puroguramu emu eyiyo ne minisita gwe wakyaza eyaliko maid Honorable Agnes Nandut. Nensika ekifaananyi ky'abaali bakamaabe kati mumutunulako muti bwe muba mwamuyisa bubi ate nze mbaye beetaaga okukyalirako mu mbeera yonna. Yali Kenya. Kati mulayini eyo kati sige ekifaananyi nga yali Uganda kubeera mumanyi nti newane Uganda twaliko mu mbeera embi ne betwali nabo ng'olwaleero ffe tubaliko waggulu. Kifaananyi ki olaba muli bwofe ensonyi nga gwosinkanye byonna ekituufu akatambi kakomawo. Abakozi abo tubayise bulungi. Ekisooka gwe si gweteeka mu bulamu bw'olimu nti bo ne basimba buli kisobokera ddala bulungi embeera okukyuka mu bbanga si lya myaka 10 n'oba maid anti omutonzi waffe obuyinza bulina obusooka ate obusembayo omwami ono afa n'osigala nga nnamwandu ennyumba ne bagigobamu abafamire gye bifundiikirira ng'oli maid kisoboka bulungi nnyo nga n'oluusi omwami tafudde bufi bamugalidde ayavuwadde mwawukanye ogenda okugira nga ekituufu nawe weereza ku mmere ebyemmere biganya okukakana nga bakufunidde ennyumba emuyenga ng'ogenze mukuba maid kisobokera ddala bulungi. Tubayise bulungi bantu bannaffe balina obulumi obufaanana obwaffe. Tomukaka kyatasobola tolina kyovaako bamukwasaganyiza awamu kakuuta ebintu nga bwemunguza omanye kyekitegeeza ekyo mu mutima gw'ono omwana ekyokukwasaganyiza awamu kisiga kifaananyi ki mu maaso g'omutonzi waffe. Abantu abo tubeetaaga. Kyakusatu tomanyi kye baliba obwa maid buna buli mu bbanga ki era bwe buggwa ki ekinaddako. Kati ono wuno minisita gwolooza byawedde nti kati bano be basembyeyo tolyetooloola enootoloola 6 okukakala ng'eyali maid wammwe gwe musinkanye naye. Of the 2 mwali baana awaka omukyalo ono okujja mu bwa maid naye alina abaana be yazaala. Olaba bwe twetooloola okukakkana ng'omulimu ozze gusaba mu kampani ya mutabani wa yali maid gwe yanyumiza byonna. Olaba kwolwo omutonzi wayikola ekyamagero nga maama lwazze okubuuza ku mutabani we mu ofiisi nemwetomera wamummanga emmere wakandulanga mukandule. Tubeere babuvunaanyizibwa kuba maid abo
bingi n'abaana bo tomanyi gye balaga. Leero gwe toli maid oli ye maid. Myaka 15 mu maaso omwana we yandiba maid. Muli olaba ng'empisa gy'oyisaamu maid wandinyumiddwa bwe yandibadde mwana wo emuyisibwemu. Abantu tubayise bulungi. Bwe tuba tukubirizibwa n'ebisolo biyisa obulungi kati ate omuntu lwaki tulya nga talya? Lwaki asula bubi? Asula mu ntebe. Lwaki tumuganya kuwummula? Asula kafaliso. Ne bw'aba amaze emirimu gye n'omuyita lwaki tawummulamu? Waakiri agenda era oluggi olutukula. Ojula kubuuza mirimu gy'abaneiba kajja abayambeko ng'ekizibu kyo tawummula kuba omu emitwalo 7 awummulemu naye yenyumirize mu mulimu gwe. N'akasente kennyini bwe tuba tuli mu mbeera nnungi tomuwa 7. N'okwata TV ng'omanyi bw'ayamulanya TV n'ogikwata n'ogisibira mu kisenge kyewuunyisa nga kyo ki ddala bw'agiraba osanga yakendedde tenetuka ekiseera neggwawo kuba agirabye ennyo. Tubeere bakisa, tubeere bakisa. Omuntu yenna ow'ekisa eri banne n'omutonzi amubaako n'ekisa. Tubakwata empola. Ekigambo kya abagenyi bano bannange, abagenyi bano bangi. Kigambo mugenyi tetwakiwa muwendo. Mu mbeera eyagala obbatwala nga bamasiikiini bazze kulya. Tebazze kulya ye ne bwe baba bazze kulya kyo ki kyennyennyo babirye bigwewo. Mutonzi ono yatuwadde ebyokulya yaleese endowooza mu bo bajje ewaffe. Abaana bo basigemu omutima ogwaniriza abagenyi. Baana baffe tebamanyi kubuuza. Baana maka masiraamu tebamanya Doktora Salaamu. Tuula n'abaana bo obasomese ennyaniriza y'omugenyi. Obagambe nti omugenyi bwe tumulaba musiraamu tusooka kumutoolera salaamu. Tetusooka kumubuuza kimuleese. Kumubuuza nti maama taliiwo. Kukuba kateni maama taliiwo. Taata taliiwo nedda. Salaamu alaikum. Tusanyusa okulaba. Ne baleeta akatundu oba amazzi. Nga kumwaniriza asooka ayingire. Se butuulira awo. Tumulamuse. Era dde nnyabo tumalirize okumubuuza tuzzeeko akatunda. Abasinga tuba tutya bwe naamwaniriza obulungi tajja kusiibula ne bwe naamugamba maama taliiwo. Ng'ani agambye nti tajja kusiibula? Anti gwe okamayitiridde obulungi. Kansooke nzikakkalireko wano ebbugumu lyonna erinkubye mu kafu. Kakakkane nsobi ki? Omugenyi ono waliyo tusooka okulowooza entebe zange agenda zikyafuwa. Cause twatandika okuteeka value empitirivu ku bintu daana abantu oba obulamu. Ne twerabira nti omuntu talinayo muwendo gwa ssente gumugula. Abantu abali e Masaka n'ojja n'otulimbula omukadde w'emyaka 80 akyakola Can you imagine? N'otambula n'ogenda. Ne gwolooza gy'olaga waba watangaavu ku musaayi guno oguli gy'ova nga wa gy'olaga eyo. Baana bo botereezezza ebiseera byabwe eby'omu maaso ku guno omusaayi guli gy'ova. Kuno kuba kwonoona nakuttattana bulamu bwo bwonna n'obw'abaana bo. Buli gy'ova bw'ebaayo amaziga ne gy'olaga gaba maziga. Buli gy'ova bwe wabaayo omusaayi ne gy'olaga gwa musaayi. Kati gye tulaga determinant yawa gye tulaga ekisalawo wa gye tulaga gye tuva. Tereza gy'ova Allah akutangaalize gy'olaga. Abagenyi tubaanirizenga tubayise mu mbeera nnungi. Girasi y'amazzi Farida, egirasi y'amazzi eyo n'ebinyeebwa mu dduuka buno obwakavera bwa 200 omugenyi aba bw'oba kaki Farida ekaiwo toliyo kati bw'abayo omugenyi akyadde ne bamwaniriza girasi y'amazzi n'ebinyeebwa ebyo bya 200 ku kasowaani gomanyi ekifaananyi ky'abaana kyagenze nakyo. Farida yakuza abaana.
Farida alina abaana era bwali kusanga kye mulisookerako wakikola otya abaana bo nga balungi nnyo nyinga kati gwe awo ekinene olabyewo ki tewali binyewo siringi 10 luweddewo amazzi ga bwereere kwaniriza bwaniriza muntu tomanyi mugenyi oyo kyategeeza gye tuli please omugenyi wa kitiibwa si mu nfaanana mugenyi wa kitiibwa kuyita ku maka gonna kujja waffe mugenyi wa kitiibwa mikisa gyaffe gya Allah gyamusindise najo mu maka gaffe tumuyise bulungi okuviira ddala kukwaniriza teekateeka n'abaana bo baaniriza abagenyi baffe mu layini eyo ne neighbor waffe enduulu esookera ddala bannange yanukulwa neighbor enduulu esookera ddala muliraanwa lwaki tulya ne tutuuka n'okusuula kasasiro omwana aweereza comment n'agamba akitadira mu capital letters ebintu ebyo nga bizibu nnyo okutuukiriza naddala amazima kakati mutuufu yadde akisitulire mu mbeera gyakisoboddemu tetujja kifuutukira eri kyonna kisitula lumu kitandikibweko mpolampo pozi ng'agamba kizibu nnyo okuexercising amazima mu society ejjudde obulimba yadde era kisoboka still ne bamanya nti bw'oba onoonya anakubuulira amazima alina kuba Farida mawulire gavudde wani nti gyojjabbeerega nti mubuuze mulala oyo mumuleke amazima gasobokera ddala bulungi atujjukiza ensonga ennya ze twatandikiddeko bwe tuba bakawanguyirwa bulamu empisa okubeera ab'amazima okumatira n'ekitono n'okuuma obwesigwa tubadde ku baliraanwa bangi twasalawo tubeere bulamu bwaffe si kibi omuntu asaana abeere n'ensa omuntu asaana aleke kwejajaamya banneiba okubayisa obulungi tekitegeeza banyumiza kuva mu kisenge mu ddiro nembaana nawanawa si kye kitegeeza banneiba okubayisa obulungi tekitegeeza kuyingiranga gye bali buli kadde babuuzeeko banneiba mbalamusiza bannange ng'oyitawo olina amatooke mukaaga bagakuweereza ogenda gamalawo ekigambo kintu kitono nnyo emmere abamu tugireka neevunda n'otoswala n'ogiyisaawo n'ogiteeka kasasiro mutima gwa kati onaafunyeemu ki ebyokulya vanno ne ku banneiba nze nawangalirako awaka awamu nga mu kaseera k'okulya omugenyi bw'akyala puroguramu y'okulya esooka neggalwawo omugenyi amala okugenda mulememuwaako okukakkananga omugenyi aluddewo enjala ebaluma gye bifundike nga nammwe mwerumizza naye nga bamala kakasa nti anaamala kgenda kyawaliriza omuvubuka omu okukola effujjo mukulu we yayitawo akawungeezi ng'ava safaari n'ayitawo n'enkoko 2 nkota z'amatooke n'amanda omuvubuka aga nti ndudde okulya ku nkoko ezo kaziyisizaawo akawungeezi za nkya kya misana era zaali ziwera 7 nga mugenyi mutaka mukyala awaka yava mu mbeera byonna byali biyidde teyajjula neziwera 8 n'agala okusiibula neziwera 9 yoli omuvubuka yabinyumizanga nga tinze ekituufu nali nzize kulya ku nkoko ne bwe bandijjudde kyaggulu yalemerawo yagiryako ne bwe bandijjudde kyaggulu yalemerawo zawera 8 neziwera 9 neziyingira 10 ekituufu omwami awaka yeyeevanga nti bane emmere yabadde ki tugendeko ku bubaka bw'abantu omukyala yagijjula yeewaliriza najjula n'asena akakuba amazzi n'akassa mu ssowaani y'omugenyi yamuwa nnyo yanimuwadde lusingosingo omugenyi yali mulungi n'ayoola essowaani ya bifi 3 eya mukulu we n'agizza walinga nti baaba mmwe enkoko mutero ziryali n'amusimba akawaatiro omugenyi nga yali mukalu yali mulungi yali wa muganda
Okay, nkolagana ntya n'abatayagala kukolagana nange. I rented somewhere where I came to realize some of my relatives were staying close. Nga baana basenga wange. Kati lumu I invited them ewange soon after realizing I was poor. Munange tebadda. Kati munange they host each other. Bakola parties ne bayita bagagga bannaabwe, but they can never invite me. Ne bwembe kubako tebaagala kumanya. Anyway, kati ndi lubuto nasaba omu ku bo ampe ku mmotoka nteekemu amafuta ngende bankebereko mu ddwaliro. Yagaana tanzirangamu. Kakati nga bo honestly mbakolera ki ate nga bo ssente zibamalamu nnyo. Thanks for the show. N'ekirala nsaba Mukama ampe ku ssente mmanyi Katonda ayanukula essaala balinoonya nga sikyalabika. I can feel it. Ate nno sikolima. Kakati aleke bakalubiriza. Aleke bakalubiriza. Ngebuuzeemu singa tebalina mmotoka nani gisabyani. Just in case. Singa tebaliiwo. Still nandigenze mu ddwaliro. Kati omuntu bw'omanya bw'omukalubirira otulekewo. Bw'obanga wokyadde weekengedde ng'ebyokulya bibakalubirira, then ekyo ekyokulya tukireke. Tukoze tutya nze nzikusa. Kyalira mu budde butali bwa byakulya. Kati ate gwe jangu n'omugaati. Ogubawe. Tujja tubizannya tutyo, bali basigala be bantu baffe. Essimu z'okuba zijjeemu ebyenfuna ate olwo bwe bunafu bwabwe. Obuuzaako bubuuza. Babuzeeko obuuza. Tubalaga bwetaavu bwonna kuba obunafu bwabwe butegedde. Mu busiraamu tukubirizibwa kyekiri ekyokumatira. Kkiriza nti obulamu omutonzi mwakyantadde tebulina mmotoka kankozesa entambula esigadde. Bwe banaba bwakiraba nga kyetaagisa other than kuweebuuka tobafuukira kizibu. Tukolagane nabo mu bitali bya ssente naffe tulizifuna ate aleke beewerera. Ffe tetusasuza ebikolwa, tetusasuza bikolwa. Akuyisiza obubi tomusasuza kumuyisa bubi, leka gwe ate omuyigiriza lesson. Okay. Kuba bw'ogamba nti bajja nange bwe nnaafuna ezange balinoonya Katonda agamba saagala kutuusa mu mbeera enaakuwogezaako nga bw'obwogerako. Kati ate gwe ojja kuba mu by'okusinga baligoba olwo oba tozisaana. So akyuseemu. Okay, I personally have tried my level best to try and connect with my father, but I have completely failed. I'm this kind of person who cannot tell a lie, while my father is the opposite. And when I try to connect with him, he is so abusive and talks so bad about all his children. So this has left us with no choice but to stay out of his life. We do this because as parents become older, they want a lot of respect, yet they don't give it to us. What else can we do, because we have all failed? But I never miss to pray for him in all my prayers. It's Aisha in Kawempe. Muzeeyi waffe asigala muzeeyi waffe, byonna by'aba akoze tewali buzibu. Asigale muzadde waffe. Katuvume leero n'enkya ne luli. Tewali buzibu. Than kugamba nti byonna byafeeyiringa nedda. Mmwe roolo yammwe ya kumuyisa nga muzadde. Tetumuyisa bwe tutyo nti naye atuwa ekitiibwa. Nedda. Ffe omutonzi kyatubanja kuyisa muzadde waffe bulungi. Ffe gwaffe guba guwedde. So kati it's a challenge. Kusoomooza kwe tuyitamu. Omutonzi akirese nga kigezo. Alabe kikyozzaako. Muzeeyi onoomwanukula n'omuvuma nga bwakuvumye, onoomwesalako bwesazi, oba onoosigala gwe obuvunaanyizibwa bwe obukola, muzeeyi omutwalo guugwo nkubuuzizzaako. Ng'ayomba. Abantu buli lwe tujja tukula mu myaka waliwo ebikyuka. Bangi abali mu mbeera efaanana bw'etyo si bwe baali. Myaka gijja gibayitamu neyeekanga nga bw'ati bwafaananye. Muzeeyi waffe bw'aba leero tatwetaaga nga bw'alaga, emyaka gye gijja gya twetaaga tumubeere kumpi. Tetumukutukako kugamba nti kati twafeeringa tetufeeringanga. Muzeeyi tukolagane naye mu mbeera ye gy'ayagala tukolagane mu naye. Kumutolera ku salaamu ng'omuteereddeko 50,000 ng'akuvuma ndabanga ekitajja. Okay. Yeah. I need Sheikh's advice. I had a fight with my husband because of a woman. Because of a woman he doesn't accept he loves. After some few days he borrowed money from me
And to my surprise, he used that money. To boost that woman's business and shifted it to another area. Remember, I'm not working and he wants me to get my own money to start up a business. Banange, nsaba kumpa ku magezi, what should I do? Ndoza, he borrowed money. And to my surprise, steyazijja ku ye ne yeewola n'azikosa ate kutumbula oli munne mujjawe. Ensonga bwe zityo ziba mpanvu ku program efaanana bweti. Nsaba bajja tunoonyaako tubawe namba n'akadde kakano katuweddeka. Ayitire ku 070 39 76 32 070 39 76 32 n'endala 070 972 64. Tusobola okufuna akadde ne twogera ku nsonga ezo mu bugazi. Oluusi wabaayo monde ebyaleeta ebyo bitasobola kusimagulayo kati. Okay. 701 39 76 32 nchitamu okusembayo 70 39 76 32 ojja kuba osobola kufuna Sheikh Kiti abuulirira era abudaabuda. So tofanaga zibugo, get in touch abenga akuyambako engeri gye mukivunuka. That's it for today. See you again tomorrow inshallah. Akome bye. Amen. Spice up your family love and upgrade your cooking with Blue Flame Cookers. You can find us at our home tech branches and all major shopping centers around the country. Thanks, Mom. Nurture the moment with Minute Maid Delight, global #1 juice and juice drinks brand. Echa COVID-19 chijja kugwa. If we get vaccinated now, observe social distancing, wear masks properly, sanitize or wash our hands with soap and water regularly. Together we can defeat this enemy. World of Bees is your one-stop shopping center for all your quality Ugandan honey, propolis, bee venom, honey wine, beeswax, harvesting gear, processing and beekeeping equipment, as well as offering quality field services.